ng'agenda mu maaso n'okutambuza emirimu gye ng'omukulembeze w'eggwanga akwatidde ekibiina kya NRM bendera era nga ye mukulembeze Yoweri Museveni olunaku lwaleero akomyewo mu bitundu bya Greater Mubende era abadde mu disitulikiti y'e Mityana gy'abadde atambuza emirimu gye. Museveni ekintu kyasookedde ddala okukola kwe kutongoza enguudo ezikoleddwa wano mu Mityana okulaga nti no NRM erina emirimu egy'amaanyi gy'esobodde okukola nga kwotadde n'okutuusa ku muntu wa bulijjo. Museveni olumaze okutongoza enguudo agenze mu maaso n'okutongoza eddwaliro ekkulu erya Mubende erigenda mu maaso okuyamba abantu mu bifo eby'enjawulo omuli ebitundu nga Kasanda nga kwotadde ne Mubende. Bo abakulembeze okuva mu disitulikiti ya Mityana bavuddeyo ne basiima President olw'ebyo byasobodde okubakolera. Omubaka omukyala wa Mityana District Judith Nabakoba agambye nti no NRM esobodde okukola ebintu bingi nnyo mu bbanga lino eribaddewo eri emyaka 5 mu kino ekisanja ekiwedde. Tutya nedda mukwano tambula obuuze bajja kubuulira ffe tukoze tuli bantu abakozi ate abantu abafa ku bantu era nsuubira ne bw'otambula mu kitundu kino bajja kubuulira nti obululu bwaffe mwe buli kubanga tukoze bannamityana nze mbamanyi nti be bantu abamanyi kye baagala be bantu abamanyi era tosobola basuuza muntu mukozi lwa muyaga bo bamanyi kye baagala. Abakulembeze naddala abavubuka okuva mu bitundu bya Mityana aba NRM bavuddeyo ne bategeeza nga bagenda okweŋŋanga abakulembeze naddala abavubuka okuva ku ludda oluvuganya gavumenti bagamba nti no bagenze mu maaso n'okukola effujjo ku bawagizi ba NRM. Nga ogyeko ekyokunoonya akalulu ddowa tuddowa tulina mu kutraininga abavubuka bannaffe ne bannaffe okulaba nga nabo tebaddamu kutiisibwatiisibwa. Naffe tutaddewo teams ezigenda okulaba nga zeŋŋanga abo bennyini abatiisatiisa abalala kubanga tukimanyi nti omuntu waba akutiisatiisa nga tenawe olina obusobozi obumutiisatiisa kati zigenda kwabika mipiira anaasinga otiisatiisa y'anaakitwala. Museveni ng'ayogerako eri abantu ba Mityana ategeeza nga bw'akyalina ebintu bingi by'alina okukola era abasabye obuwagizi bwabwe mu kaseera kano. Olunaku lwaleero ng'afundikira okulambula ebitundu ba Mityana, President Yoweri Museveni olunaku lwa nkya wakubeera mu disitulikiti y'e Kayunga gy'agenda okutongoza emirimu emirala egikoleddwa gavumenti. Ku lwa STV Select ey'enjawulo, nze Suhail Mugabi.